Atiddwa ebijambya yesero wisuni myaka 30 nga badde musimbi abamutemitimi atambula adde we bamutiri wasangiddwa akaveera akaddugavu nga kali mukawo kirabika nti abadde atwala nva abantu beze banaalya abamutemye wano omutwe wano naye nga bamutemye bubi waliwo omutuzalira nne ddala we batidde Serua tayagadde kulabikira ku kamera zaffe olw'okutya nti bayinza okumulumba ne bamutuuzaako obulabe n'agamba nti ababbe baseba batigomya ekiro kyonna bonna bikuddeko wano katidi bwe nga bali wano bayitirivu wano babadde nga bameka bali nga bameka nana pulekosa ababazi naye nga babadde bangi naye babadde nga munana pulasi nibatunudde ono nga bakutte buli omwama jami nebataddeko ebisweta bye bati ku mitwe mwabadde mwakawukanawo we bamutidde wennyini olaba we bamutidde ebyo bizimbe ebiri awo we mwabadde muva twayawukanye ye nakkirira gwe noyambuka ababbi bagulubya kiro saawa 9 ne bakyama n'ewaka ne babuuza omu oba yabadde omu n'abuuza ono wano wa booda n'omugamba oyo waawo wa booda ne batambula ne batuuka eno ne beetala ne bambuka abatuze bagambye nti ebbala lisusse okulekanya ebidongo nga kino kiwa batemumwaganya okubayiganya amabaala bagawe control ebbaala gwe kuba endongo mpaka budde ku makya kiddira ogenda okutegeera nti wano waliwo obulabe wano watwali bulabe tusaba gavumenti etuwe security tubiriza abavubuka obudde wakanga bukyayi tubaye tubiwulira ebitundu ebirala eyo simanyanga Masaka twatugula bituuse waffe Nansana munisipaali kitegeeza kigenda kusukka tugenzeko Magasiru ne tusangana mwando nando tujjuje emyaka 8 n'atubuulira engeri yategeddemu ebyokufa kwa bba ono agambye okugera ne kusamuka ku ssimu ez'ekiro nga mbozo bimere yafumbye n'emaloba aguleyo kyapati agamba ofumbye emmere emala konde fumbye emala bagamba kandeeteyo kyapati 2 weyogerezeeko najjako essimu ku ssaawa 6 ando twategeeza nti webukedde lwaba wamutegeeza nga waliwo omuntu gwe batemitemye naye olusitukirimu agenza okubba eriiso nga kubba kwalaba Serua lesi bamuleko ababiri okuli Morris Kibini w'emyaka 4 ne Maureen Nanyange w'emyaka 5. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.